Enfa ya Matyansi Butyampa. Matyansi yali ava Kkooki ne munne Goloba Bidandi. Yalina akabwaka akatono akaali kamuvaako emabega. Yalina amadongo enneneko ekulembera mu luguudo. Matyansi okutuuka ekisoma ng'obudde busoose okuziba. Munne amuvaako emabega yalaba amadongo esooba. Olwayimiririra ng'evuuma ekubye n'emyasi 7. Yadda ku bbali ng'ebwama kubanga erabyeyo omuntu. Bwe baba bagenda kusomoka ne zireeta omusajja omutemu. Goloba asigadde emabega ate ye yagamba Butyampa, gy'olaga ndabyeyo ekintu kinene kiringa akazigi, yandiba omusajja omusezi. Olaba amadongo evuuma, gwe tambula mpola ng'osooba, mu ttale mubaamu abatemu. Mukwano gwe yayomba buyombi, nze saagala akutyako Bidandi, ne weetuba tusanze omutemu, gwe gumanze wendi otya ki? Kazi bw'amala ebyo Butyampa, wuuyo zireese omusezi, akutte n'effumu lya kikomo awamu n'ekiso mu nkanga. Bw'aba tannatuuka Butyampa n'alya mu ttama ng'agamba, lino lyaziba ggwe olagawa, n'obuba obulinga obukolya. Matyansi yagamba bugambi, oba lyaziba ggwe olagawa, yanguwa oddeyo eri emabega, viira n'empita nze ŋŋenda. N'oli kwe kubuuza amangu, gwe ani anguba mu luguudo, n'oli akuvaako emabega, oyagala nkuviira olagawa. N'olwo kwe kukitta amangu, olwo ne basooka okuwaya, bampita Matyansi Butyampa ate ono ye Goloba Bidandi. Kakati Matyansi ovaawa? Veeyo mu basajja abavubi, ku nnyanja ewala eyo Kkooki, era nagendayo olwa nsonga. Lupiya yali ng'etoniwa, lubuto okulya ng'ayagala, ng'edduma alikoota omumiro, nadduka nvube ku buyamba. Komewo nkoze ku ttooke, obulala mpime nga ntunda, olutala nsibye lwa kitalo era lumenye nnyo emabega. Yali mu bino ng'abinyumya, nga munne Goloba emabega omutemu amutidde agenda, talina agafa nga ntunula. Matyansi yabuuza omutemu, ekikutambuza ggwe obwomu ng'ate bw'azibye edda nnyo, kakati kiki ky'onoonya? Yenze bwe mmala nkuyitaani? Sempappe naye n'atakisa nti kale ki kino ky'ombuuza? Eryange bampita ndibasaanya, bonna bammanyi bw'onsanga ensimbi n'ebibyo ng'olaama, n'abatonze embamira, gwe tommanyi gira ng'olinda. Olwo abasa ekiso mu nkanga ng'amuli Matyansi atekena, naye olw'okuba ow'ekiwago n'ageza amusamba okugulu, n'embwa n'azigamba okujja. Bw'ayita amadongo enkambwe, oli n'agitunga effumu lye, eyo n'egwa lumu ng'ekanuka. Bw'ayita akabwaka akatono, oli yakasamba busambi, konna n'akatugga obugulu, lumbe lw'omusajja omutemu. Kino kyamuleeta buswandi, yajjaga awonye ng'atokota, n'atema Matyansi Butyampa, ng'atema akasadde ensaata. Yalaba Matyansi agenda, n'amala okubuuza ebintu. Sente zo Matyansi ziriwa? Yanguwa mbale nze ŋŋenda, oyagala nkuyonka essaayi? Matyansi kwe kutya ng'alaama, amazima siringi sirina, kkiriza nkuwe ku buyamba. Katira yayomba buyombi, simanyi Matyansi ozannya, ze ndaba ogufudde muzannyo, njagala okole bwendagira, nga nno bwe musanze omuzira, leero kaali kuggwe ejjoogo. Bwe baali amuwadde akambe, n'atema amuwunza akalala, Matyansi bw'akuba ku nduulu, yabulwa amutaasa omutemu. Baabu we yakanda kulaama, tindeka yagaana omulogo, ng'amuli amukutta amutuga, bw'atyo n'amusenga obunyama. Yasalanga akuba mu nkanga, ebyenda n'aleka mu kisaalu, omutwe n'agusussa ekibira, yakoza ttima na bukambwe. Munnange kitutambuza awamu ne bannaffe kwe kubeera nga tuyambagana mu kuwaŋŋana amagezi n'okwetaasa mu nsonga endala nnyingi. Singa Matyansi Butyampa yawuliriza okuwabula kwa Goloba Bidandi teyalitiddwa mutemu. Kale n'olwekyo tusanye okuwuliriza oba okuwa amatu ebigambo bya bannaffe be tutambula nabo mu bulamu. Ekitontome ekyo kyawandiikibwa omugenzi Reverend Father Dr. Francis Xavier Mbaziira era kyakuza abantu bangi. Bambi Mukama Katonda yamuyita jjo ly'abalamu wano mu mwaka gwa 2023 mu mwezi ogwokubiri. Kwagaliza birungi byereere akume atakuumira mpeera. Katonda yakoze ffe n'okukuŋŋaana.